kati obulamu obwo gye bukoma ofuddeyo nnyo okubaako ky'obuulira abazzukulu bo, ofuddeyo nnyo okubaako ky'okuutira abaana bo abazzukulu bo, otambulira mu zino engero z'abakadde ze mwasangawo nti eriiso ly'omuddugavu awaddugala we walaba. Ennaku zino olwaleero we biri oba tubalabyeko bangi abakaddi nga mu butuufu awasinga okuddugala ate we wasinga okukola ki obutalabirako ddala. Ofubyeko nnyo leero okukakasa nti nno tebikyalinga we byali, nti olwaleero tugezaako nnyo okutunula mu maaso ne tulaga nti tukubawo flashlight, ne tubeera nga tugamba nti nno awasinga okwaka we wasinga okulaba. Ofuddeyo nnyo okuwandiika ebyafaayo byo okubirekerawo abazzukulu bo babirabe. Obulamu bwo ofuddeyo nnyo okubuteeka mu jjano obuwandiikemu ebipaati such that by'onaalekera abazzukulu bo basobole okubeera nga babisoma, bamanye ensobi zo z'obadde ojja okola mu bulamu, basobole okubeera nga bazeewala. Oba ggwe oli awo ogamba nti nno ensobi ze wakola oyagala kuzeewaza mwana wo aleme zikola. Ddala bwekityo bwe kiri, wandibadde omwana wo omwewaza nsobi ze wakola, oba wandibadde omwana wo omwewaza ebintu byo by'otaasoma by'otaafunako knowledge such that naye byabeera atandikirako. Ofuddeyo okulaba nti ggwe obuzibu bw'otaafuna oba amagezi g'otaafuna ogateereddewo omwana wo. Edda twakozesa calculator zino eza Atlas, era olwaleero wetwakula nga tusobola ozigulira abaana baffe. Ng'ofuddeyo okulaba nti nno ebyuma bikalimagezi obeera nga gwe bazaddewo tebaabikugulira, okugeza nga amasimu agakabi agaliko amasimu amalungi, ofuddeyo okubeera nti abaana bo bibagulira such that bafune okumanya okwo gwe kootaafuna. Oba oli oyagala bawa material things, gwe tomanyi kino material things zifa. Nkulaba oyoyota omwana wo omugulira buli kyabbeeyi, buli kirungi ekyebbeeyi ekiri ku nsi, amagezi ogamutaddemu agagenda okukozesa ekyekirungi ekyebbeeyi. Tuleke kulowooza nti nno kye tutaafuna tugenda kikolera abaana baffe, tubawe material things naye nga tetubawadde magezi ga kukozesa material things ezo. Omwana wabeera nga ayagala ekyennyanja, tomuwa kyennyanja, muyigirize bavuba ekyennyanja. Kim Hakims nzize nkubuulye mu journal life yange kiki kyempandikidde omuzzukulu wange, magezi kige muwadde genjagala asangewo asome, amanyi jjajjaawe nti wano yakola ensobi era nga mukuutidde ne mugamba muzzukulu, abaana n'abazzukulu eyo ensobi temugikolanga. Nze jjajja wammwe, Kimu wammwe oba nze muzadde wammwe eyo ensobi nagikola, terina kyeyantuusaako. Gwe guno omukululo gwempandikidde eri abazzukulu bange, era nga gweoba oyagala okugutambuliramu omukululo guno gusindike, tegusangibwa walala okujjako wano ku Kim Incorporations ne wano mpozi ku Kim Hakims YouTube channel. Gwali wenna eri eyo osaba okusendinga video zino ozisharingira abo nabona balabe zigasa. Video zino zisharingira abo, subscribinga, likinga, commentinga, omala okulaba omukululo gw'oyinza naawe okubeera nti at least ogwefaananyiriza okuguwa abazzukulu bo n'abaana bo. G'obadde okimanyi nti nno obulamu oba obudde tebulibeerangako ku sayidi yo, obudde tebubeerangako ku sayidi yo, newooneebuzaabuza otya n'ogamba mbuno kokiwe obudde obumala, obudde tebujja kubeerako ku sayidi yo. Era tandikirawo. Gwe buli wowooza nti n'ekintu nja kukikola mu maaso, g'obadde okimanyi nti n'obudde bukuleka, obudde bugenda kutuuka nga tolina kyokozeewo. Ekyo kifudde nga experience okibuulira omwana wo nti ekintu kyonna kyonna kyoyagala okumuwa okimuwerawo. Omuganda agamba k'onooweeka tokalinda kusaaba na ttaka.
oba omanyi nti nno ddala ekintu n'okikola lwaki tokikolerawo, lwaki olinda omala okumala obudde buggweko then omwana wo muleke bw'atyo nga talina kyafunye. Obadde okimanyi nti nno teweetaagisa kubeera na ssente okubeerako na kintu ky'otandika. Ekintu kitandike kijja kukusangayo. Abalungi abanakifujjirira ensimbi bajja kukusanga kukkuba ng'ogenda. Goba olinda kumala kufuna ssente olyoka ogambe nti nno otandika. Tusomye wano emirundi mingi bizinesi ozitandika otya nga tolina ssente ne zikwatayo. Nojja ne weesanga ku kkubo nga bagenda okukufujjirira ssente ba investors we bali, gwe ng'otambuza ekirooto kyo. Ng'olinda kumala kufuna ssente olyoka otandike. It is just your determination which is leading to your success. Bumalirivu bwo okakasa nti nno kino nja kivuga paka ku success. Ng'oba olinda kumala kufuna bikapu bya ssente olyoka ogambe embuno ki? Olyoka ogambe embuno ki katandika okukola. Wali obaddeko awo n'ogamba nti nno ekintu kye njagala okuvuga nnyina kivuga mu gino emyaka gye ndimu egyakavubuka. Ekintu kye njagala okuvuga okukirekawo nga kikoze omukolo nnyina kikola nga nkyayina amaanyi, so si nti nja kikola nga nkuze. Ekigambo kukula omanyi kye kitegeeza? Ekintu ekikuze naturally kibeera kikoze eki? Kiweddemu amaanyi. Wabula ekintu ekirina amaanyi kyekyo ekintu ekikyali ekivubuka mu bulamu bwakyo. So obulamu tobulinda kukula, obulamu butandikirewo. Gobadde okimanyi nti tewaliwo success formula eri awo nti no omuntu anaaba atuuka ku buwanguzi ayita wano. Obuwanguzi buno buli omu abukuba okusinziira abaamukuza baamulaga kiki, okusinziira we yakulira kiki kyafunyeyo, magezi kigaafunye najja nga agagattagatta ku magezi amalala gali mu fields endala n'agatta okumanya okw'enjawulo n'abeera nga afunye obumanyi. Naye gobadde olowooza nti obumanyi oba obuwanguzi buyina olugendo mbu ojja kubeeraawo oyite wano nga ye formula. Golooza obuwanguzi singa yali ng'erina formula, golooza singa abawanguzi si bangi n'abali mu nsi. Banaye abaana mubabuulire ebituufu, abaana muleme bawabwa ebikwate. Ennaku zino byakyukamu, ebikwate si bwe bikyali, ebintu ng'emwabikwata obukusu mubikyuse. Bukyanga obeerawo bameka b'ofunye abakukkiririzaamu. Golooza ekigambo kukukkiririzaamu kimala geetimba. Abaana mubagambe nti tewali muntu ajja kukkiririzaamu ng'olina ky'ovuga not until ng'omaze okiteeka ku gurawundi. So abaana n'abazzukulu mubanyumize mubabuulire nti okuteeka ebintu ku gurawundi, okukola obeereko ekintu ky'oteeka ku gurawundi kyekikyasinza obukulu such that n'abanakukkiririzaamu bajja kusanga nga balaba olina ky'ovuga. Ofuddeyo nnyo okuvaluwinga emikwano. Ofuddeyo nnyo okuvaluwinga abantu be tutambula nabo nti nabo kikulu. Tulabye bangi be tuwangadde nabo, tulabye bangi be twava mu emu, tulabye bangi be tuyonse kulimu nga batudisappointinga. Ng'obadde okimanyi nti nno emikwano omuntu gw'osanze obukulu nga tolina gye wamulabako, tolina gye wamusanga, ng'obadde omanyi nti nno kikulu nnyo nnyo mu bulamu bwo. Oba obadde olinda kumala kukulako naye, kubeera nga wakulako naye ku kyalo kye kimu, kubeera nga mu famire wamulabako, mwayonkako kulimu, mwava mu emu, okubeera nti nno ajja kubeera mukwano gwo. Sivumirira nganda nti nno oba omuntu gwe wakula naye oba yali muganda wo gwe mwaliyonka mubi, naye obadde okimanyi nti bano abantu be tusanga mu makubo gaffe ne tutambula nabo engendo ba makulu nnyo gye tuli. Tulabye bangi be tuzaalibwa nabo nga tebatufaako, bagenda mu zi challenge nga baagala balage nti nno ki bo baakabi nnyo ne batwerabira. Naye ofuddeyo n'omanya nti ono gw'osanze nga mukwatagana ebirowoozo agenda kukubeererawo, asobole okubeera ng'akujja mu buyinza mu buyinike, abeere kubeera ng'akusapootinga nga mubeera mutambula mwenna.
abeere ng'akuwa ku magezi ag'enjawulo, abeere ng'akugamba ekintu kyo kirina kikola bwe kiti, kwegamba abeere ng'akuinspiringa. Gwe baganda bameka ababadde bakuinspiringa, abadde bakugamba nti no kino tukikole? Emikwano gino otambula n'egyo gyokka egigamba nti kino kisoboka tugende nakyo, oba otambula na gino eva egyekudaalira oba egyenakuwalira nga buli kimu tegikisobola. Obadde oli awo n'osobola okubeera ng'osobola okwawulamu egyo emikwano n'olaba nga egyo egyenakuwalira eva egyo egikomplaininga nti si gy'emirungi egy'okutambula nagyo, era ng'olina kutambula n'egyo mikwano gyokka egirina essuubi ekuluubirirwa era nga buli kintu gikirabamu obuwanguzi, era nga gyegyo emikwano egitwesimisa. Oba gwe otambula na mikwano gino egibeera nga eva gyo gyenakuwalira. So emikwano egyo mituufu nnyo okubeera nga tunakolayo egyo gyokka emituufu egy'okubeera nga tutambula nagyo. Bino bimanye, biteeke wansi, biwandiike, bikululemu ekiwandiiko okiteekewo awo, abaana n'abazzukulu balisoma okwo. Abaana n'abazzukulu obulamu bwaffe bwe tutambuliramu bwe buno, buwandiike mu mukululo obuteeke awo. Kibeere nga kikwata, abaana babeere nga basoma kisome. Bwe kabeera katabo kawandiike, ennaku zino modifications zajja, basobole okubeera nga bawandiika. Owandiika n'obawolekerawo kijjano kyo n'okibateera awo. Ofuddeyo nnyo okufokasinga ngeri ki gy'oyinza okwetundamu, bakumanye, bakutegeere nti jjajja yaliwo, muzeeyi yaliwo. Ofuddeyo nnyo okutunda skills zo, abaana bazimanye, bazitegeere, bamanye nti jjajja yali kagezi munnyo, yakoma wano, bwe bakomawo bafuuke kagezi munnyo kisi, bafuuke kisula. Naye bw'oba tobalakiddewo skills zo, toziwandiise, kati golooza abaana banaazimbira ku ki, abazzukulu banaazimbira ku ki? Olina okumanya weetunze otya, otunze otya, kiki ky'olina, basobole okubeera nti abaana bakikwata, bagambe nti jjajja taata yalina kino kye yali yeemanyi, kino kyasobola okukola, such that bo era bwe banajja bajja kuzimbira okwo. Ofuddeyo nnyo okukungakunga abaana bo, abazzukulu bo, n'okiwamu emyaka 2 mu maaso ng'otunuulidde abo b'ozadde, abazzukulu abo, n'osobola okubeera ng'obakunga, okubalaga ekituufu kyeki, okubalaga amagoba ako gali luddawa. Oba gwe weekubako enjawulo toyagala kutunuulira biseera bya mu maaso, tosobola kuteekayo obudde bwo kutraininga baana bo, tosobola kuteekayo obudde bwo kuteeka ssente mu baana bo, kyokka ng'ate osuubira okuzaala abaana n'abazzukulu abagenda okuwangala emyaka 4 nga wooli obatunuulira. Ofuddeyo nnyo okumobilizinga, n'omentalinga abaana bo, n'omentalinga abazzukulu bo. Oba gwe tolina budde, olaba ebibi olya byansi byakugenda. Always beera nga oli learning machine, abaana bo bayigirize, bamentalinge, babuulire ensobi z'obadde ojja okola ku nsi, ozibeewaze, basobole okubeera nti bo bwe banajja mu buno obulamu obupya bwe banaasangawo, bajja kumanya nti jjajja yatwewaza ekintu kino, yali nsobi, akali naffe tubeere nga tukibeera wala. Era balage engeri ki bayinza okupulaninga okubeera nga basobola okutambula mu buno obulamu obuli challenging nga butya. Ebintu ebyo, life experience gy'oba oyiseemu, fuba nnyo ogikuba abaana bo, era obanokolereyo amagezi bate bayinza okuvonoka obuzibu bw'osanze. Biwandiike, biteeke ku writing pad, obalage nti lwe luno olugendo lwange lwentambudde, era abazzukulu n'abaana oba abaana n'abazzukulu mbeewaza okusisinkana ebizibu bino kubanga nze jjajja wammwe binnemeza okubeera nti no mbakola ki, mbazimbira eggulu. You can fail as much as you need as long as you don't stop trying for the success. Okitegeera, gezaako okubeera nti abantu bo obateerawo ekkubo strategy ezibalaga nti no bajja kgenda basaksidinge, oleme baleka kubasanga nga banoonya bunoonya kkubo kiri wali ogezaako okukwata gwe lyakulema okutuuka ku buwanguzi. Ekkubo libalekerewo, nabo bwe banajja bajja kutandikira okwo batema amakubo basobole okubeera nga basaksidinga.
kale nsigadde nze Kim Hakims nga ngezaako okulaga nti life experience yo leka ng'ogitaddewo ogirekerewo abaana nabo basobole okubeera nga bagimanya, basobole okubeera nga batambula. Tekyetaagisa kufaayo nti oba bino byonna bye twogera ofudde obitadde mu nkola. Wabula kyetaagisa nnyo okufaayo okubeera nti nno olekerawo abaana bo omukisa ogw'obutacriticinga nti jjajja yatukolera ki? Jjajja yatukolera ki? Kiki kyatulekedde n'oleka abaana nga beerumaaluma? Bw'oba otuukiriza oba totuukiriza bulamu bwo, gezaako okuteekawo omukisa okulaga nti wali okolerera bazzukulu bo, wali okolerera abaana bo, so si bano nti abaana balikola ezaabwe. Abaana balikola ezaabwe mu nsi bebeereeta oba kale gwe afuddeyo nnyo okubaleeta okubateeka mu nsi batemere omuwendo, batemere ekkubo, batemere embeera ki gye banaayitamu okusobola okubeera nga batuuka ku lyengedde. Leka kuleka baana nti nno obwana obwange bujja kukola nga misota, bujja kweyiyiza. Mu butuufu eno ensi bweti erina competition bweti, omwana agenda kweyiyiza ki? Agenda kweyiyiza ki? Okuggyako ng'okuyiiya okwo gw'olina okukumuteekamu, okumutemerewo, omuterewo ebyuma bikalimagezi by'anaasanga atandikire okwo. Leka kulya bulamu bwo, oli obulamu bw'abaana bo, oli obulamu bw'abazzukulu bo. Abaana balekerewo kye banaalya, abaana balekerewo kye banaatandikirako. It doesn't matter even if you die trying, people will stay criticizing you, for there is no money, no economy, no jobs, no great products made without business. Sigadde nze Kim Hakims, jjajjaawo agenda okubeera ng'akuwa ekirungi ky'onaatuukiramu. Tusinkane mukadda ku lutimbe. See you. Bye bye. Obulamu bwe butyo bwe bubeera.